Minister Godfrey Kabyanga mubeezi wa teknolojia alambudde ku ddwaliro erya Bwera General Hospital wabula eddwaliro n'embeera gyalisanzeemu mbi ddala. Eddwaliro limaze emyaka 25 naye byonna ebikozesebwa byasanzeemu bikaddiye nnyo nga n'ekifo we balongooseza abalwadde kiri mu mbeera mbi nnyo. Kaweefube w'okutereeza ebyobujjanjabi alina okusibwamu amaanyi kubanga ku ddwaliro erya Bwera General Hospital ebikozesebwa bikaddiye. Ekifo we balongooseza abalwadde kyetaaga okuddaabiriza era Minisita Godfrey Kabyanga omubeezi wa ICT n'okulungamya eggwanga alirambudde. Eddwaliro lino libaddewo emyaka 25 nga tebakyusa bikozesebwa nga kino nno kyetaagisa mu kiseera kino nga Bwambale Clarence alikulira bw'alambika. Our theatre is as old as the hospital. We are lucky that when they constructed it, they equipped it thoroughly. But even when they equipped it, 25 years, our equipments get worn out. We no longer have the theatre lights. You can see our theatre table is already old. The theatre itself has grown out of fashion. So they just need to be replaced. Balina ebitanda bitono nga abalwadde abasinga beebaka wansi ate abalala ku mbalaza. Basically, we have been handling children, the prematures and those who are born while very sick. They were being handled at maternity ward. Because it is too congested, we separated them and created a wing on pediatric ward. Still it became too small. Erifaze Muhindi ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese ategeezezza nti omuwendo gw'abantu abagendayo okufuna obujjanjabi munene nga beetaaga ebikozesebwa. We need to ask government to reconsider, one, to come up with more other general hospitals and then have Bwera Hospital elevated to a referral hospital. Why am I saying this? By standard, a population of 500,000 people, they deserve a general hospital. And now that we have more than 1.2 million, that means we need 3 hospitals. Mu kufundikira Minisita Kabyanga abasuubiza okutuusa okwemulugunya kwabwe eri ab'ebyobulamu mu ggwanga kubanga n'emmotoka enziruukirize gye balina emu yokka yakwata omuliro ng'etwala omulwadde Fort Portal era tezzibwangawo. What we can do, we are going to report. And what I will take to government is that we need to replace equipment with modern equipment. The other renovations I've told the hospital administrator and MS, this one of replacing 2 tiles, painting, that one the hospital should do. Byatumusime Gerald, Salt TV, Omunyo.